Mu kitundu kyaffe kino eky'olwaleero tugenda kulaba engeri musajja mukulu no Museveni gye yali agala okuteeseganyaamu ne Paulo Muwanga ateekako n'abalala abali mu gavumenti ya Milton Obote basobole okuwamba Obote mwennyini. Zerubega Ibrahim Kasinga nkwaniriza mu kitundu kyaffe kino mu mboozi ya musajja mukulu Yoweri Kaguta Museveni mu kitabo kye Song the Mustard Seed edition esooka. Omukulu ono agamba nti nga bamaze okufuna obuwanguzi bw'okulumba Kabamba yasalawo okubeera nga baggulawo omugendo ogwokubiri okusobola okubeera nga balwanyisa Obote ono bulungi. Era okuggulawo omugendo guno batandika okukubaganyako ebirowoozo mu 1983 nga gutandika. Mu kaseera kano bano baali bakasenguka okuva e Bulemeezi okubeera nga bagenda e Ssingo. Era nti olw'okuba bano baali balumbiddwa nnyo basajja ba musajja mukulu ono Ogole, abamu ku bakomanda be baleeta ekiteeso eky'okubeera nga baggulawo omugendo guno ogwokubiri. Nti wabula akaseera ako Museveni yagaana okubeera nga omugendo guno guggulwawo ng'agamba nti bali tebannaba kweteekateeka bulungi. Museveni yabategeeza nti eggye singa banaalyawulamu bajja kubeera nga basigadde banafu, naddala mu Central Uganda bwe baali nga batadde okulwana okw'amaanyi, n'olw'ensonga eyo n'ategeeza nti bagira balindako okwawulamu eggye lyabwe. Mu 1983 omukulu ono era n'ategeeza nti essira engeri gye baali basinze odditeeka mu Central Uganda tewali nsonga lwaki baba bagenda mu maaso n'okwawulamu eggye lyabwe, era nga ke kaseera ke kamu yali alina enteekateeka ezirumba Masindi, Kabamba, Nakasongola ateekako ne Barracks endala. N'olw'ensonga eyo ng'akyetaaga eggye mu bungi mu Central Uganda okubeera nga bakola emirimu gino. Ku ntandika y'omwaka gwa 1985 omukulu ono agamba nti baali batuuse ku buwanguzi obuwererako ddala, omuli okubeera nti baali bawangudde olulumba lwe baali bakoze e Masindi mu February wa 1994, teekako n'obuwanguzi bwe baali bafunye mu kulumba Kabamba ku lunaku olusooka olw'omwaka gwa 1985. Mu kaseera kano Museveni agamba nti yali awulira nga bafunye emmundu ezimala okubeera nga baggulawo omugendo ogwokubiri. N'olw'ensonga eyo bw'atyo n'agenda mu maaso n'okubeera nga awa Fred Rwejima ebiragiro okulemberamu ekiwayi kino ekyali kigenda mu nsozi za Rwenzori. Fred Rwejima yali omuduumizi wa bataliyoni ey'e11 era nga ye yakulemberamu eggye lino eryali ligenda mu West nga mwalimu abalwanyi, abalwadde, abaali bafunye ebisago n'abakadde abaali mu nsiko n'abayiikira bano. Olw'okubanga enteekateeka ez'okubeera nga bano baawulamu eggye lyabwe erimu ligende mu West, omukulu ono Museveni ke kaseera ke kamu we yategeereza nti we yatandikira akaweefube okubeera nga ayogerezeganya n'abantu abaali ebweru w'eggwanga. Kino yakikubaganyako ebirowoozo ne bakkomanda be ne bategeeza nti amazima gali nti gavumenti y'Obote akaddeko n'egenda kubeera ng'evaako, era nti singa tebabeera abeegendereza bayinza okulemererwa okubeera n'obuyinza obw'eggwanga lino, ekintu ekigenda okubeera eky'obulabe ennyo. Nga y'ensonga lwaki agamba nti keekadde okubeera ng'agenda ebweru w'eggwanga okwongera okwogerezeganya n'abamu ku bantu abayinza okubayamba kubanga babeera n'obuyinza buno. Ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi gwali gwa 3 1985 omukulu ono yasimbula n'agenda e Sweden, wabula nga yatuuka nnaku z'omwezi nga 29 olw'olugendo oluwanvu lwe yayitamu, ate n'okubeera nti terwali lwangu. Ono era ku mulundi guno yayita ku Lake Victoria, bw'atyo n'agenda okubeera ng'asisinkana mukyala we Janet teekako n'abaana abaali mu Sweden, nga bano baagendayo mu 1983. Nti baasanga akaseera mu buwaŋŋanguse gye baali mu kibuga Nairobi olw'ensonga nti baali tebalina ssente, nti wabula kakati mu Sweden gye baali yaddeyaddeko kuba gavumenti ya Sweden ye yali eri mu kubalabirira. Nti wabula ate ku ludda olulala Fred Rwejima naye bw'atyo yasimbula ng'ennaku z'omwezi 3 ogwokusatu okubeera ng'agenda mu nsozi z'e Rwenzori, nti wabula lwali lugendo luwanvu nga lwetaaga omuntu omugumu ddala, si kuba amagye bokka wabula n'abantu ba bulijjo. Nti mu lugendo luno tebaafiirwa muntu yenna, akamu ku kabonero akalaga nti bwali buwanguzi gye bali, era ng'abantu abali mu lugendo luno baali bakuuma battalions ezaali ziwerera ddala 2 okuli ey'okutaano n'ey'e11. Olwo Mobile Brigade yasigala erina battalions 2 ng'eri mu Central Uganda. Battalion ey'omwenda yali mu bitundu ebya Nkuruma, battalion ey'omusanvu nga yeriraanye Kampala mu kitundu ekyakawanguzi mu buvanjuba bw'oluguudo olugenda eggulu ng'oyolekera ku mugga Ssezibwa. Bano bwe baggulawo omugendo ogwokubiri oba giyite second front, amagye g'Obote gaasanga akaseera akazibu mu kaseera bayeekera we baggulirawo second front oba omugendo ogwokubiri. Era nga bulijjo
Obote yakozesa omukisa guno okubeera ng'ayogera eby'obulimba n'ategeeza ng'abayeekera bwe bali mu kudduka nga bagenda Congo. Wabula mu kaseera katono nnyo yatandika okukitegeera nti abayeekera baali tebadduka, wabula bali mu kukola nteekateeka egenda okubeera ng'emuleetera obuzibu. Mukadde ako Obote yayungula komanda omulala wa brigade empya okusobola okubeera nga yeŋŋanga abayeekera baali bagenze mu Western Region, era nga musajja mukulu Obote gwe balonda okubeera komanda wa brigade eyo, nti wabula musajja mukulu ono yattibwa nga tannaba nakubeera ng'atandika omulimu gw'omupya. Museveni agamba nti ennumba ogoleza yali akoze okuviira ddala mu Novemba 1984 zaali ziwanguddwa obuwanguzi bwe baali bafunye oluvannyuma lw'okulumba Kabamba. Teekako n'omugendo gwe baggulawo gw'okugenda mu Western Uganda gwali musumaali mulala gwe baali bakubye mu ggye lya UNLA. Nti kyokka Ogole teyalekera awo, yagenda mu maaso n'okubeera ng'ayongera okukola ennumba ze ng'akozesa eggye lye erya Special Brigade lyali liteereddwawo n'ekigendererwa eky'okufufuggaza abakulu bano. Ekembogo mu kitundu eky'essingo ng'ennaku zino 21 June, Ogole ono yagezaako okubeera ng'alumba Mobile Brigade yali edduumirwa musajja mukulu Salimu Sale. Nti era mu lulwana luno Mobile Brigade yasobolera ddala okubeera ng'efufuggaza eggye ly'Ogole, era ng'Ogole mwennyini ye yali adduumira eggye ku mulundi guno. Era ng'olulwana luno lwe lwaleetera Ogole ono okubeera nga teyaddamu kukola nnumba mu Central Uganda. Nti mu biseera bye bimu eggye ly'abayeekera bano abaali mu Western Uganda baalumba Lubona Prison eggye lya UNLA we lyali likubye amakanda. Nti era buno bwali buwanguzi bw'amaanyi nnyo eri ku ludda olw'abayeekera, kubanga gavumenti yafiirwa abajaasi 66, ate okulwanagana okwali e Kembogo gavumenti yafiirwayo ab'amagye 49. Nti era obuwanguzi buno obw'emirundi ebiri abayeekera bwe baafuna bwe bwaleetera amagye g'Obote okubeera nga gatandika okwerumaaluma. Nti mu kaseera kano amagye ga UNLA gaali galina kubeera bumu, kyokka ate ekyabalukawo kwe kulwanagana ng'entabo yali eva ku mawanga. Museveni naye bw'atyo yagezaako okubeera ng'abaako abantu bayogerezeganya nabo mu ggye lya UNLA, wabula tekyali kyangu olw'ensonga nti yali bweru wa ggwanga. Ono yatuuka n'okubeera ng'asisinkana Paulo Muwanga mu ggwanga lya Germany mu mwezi gwali gwa Mukaaga. Bano basisinkana ku Comprehensive Military Hospital musajja mukulu Muwanga gye yali ali mu kufuna obujjanjabi. Museveni yamutegeeza nti NRM egenda kutwala obuyinza era bw'enaaba ebututte ejja kumuddiramu ku nsobi yali yakola mu kusooka singa akkiriza okubeera ng'akolagana nabo ne bajjako musajja mukulu ono Obote mu bwangu, ekiwamusa kisobole okubeera nga kikoma. Wabula Muwanga yamwanukula ng'amutegeeza nti yali mu kukolagana ne Tito Okello teekako ne Bazili Okello. Museveni yamutegeeza nti tebagenda kubeera nga bakkiriza Tito ne Bazili Okello kubeera nga be bakulemberamu enteekateeka zonna n'okubeera nga be babeera waggulu wa gavumenti, kuba baali bakoze ensobi nnyingi nnyo ezakyusa n'ebyobufuzi by'eggwanga lya Uganda. N'olwekyo tebajja kubakkiriza okukolagana nabo singa banaaba babayambako buyambi okubeera nga baleeta NRM mu buyinza okuggyako Obote. Mu kaseera kano Muwanga yali yeesigamye ku kiwayi eky'Abakyoli abaali bakulemberwa Okello, ate ng'Obote ye ku ludda olulala yeesigamye ku Balango abaali bakulemberwa Ogole, teekako n'abantu abalala okugeza nga Kapitaani Robert Namiti eyali brigadier commander mu kitundu eky'Embalala, teekako Chris Lwakasisi yali minisita omubeezi owa security n'ensonga z'obwa pulezidenti. Nti ekimu ku kiwayi ekyali mu ggye lya UNLA eteekako na UPC baali baagala okuggyako Obote baali b'amagye aba bulijjo naddala Abakyoli abaali baagala okuggyako Obote basobole okubeera nga bateeseganya n'abayeekera ba NRA. Nti wabula abakulembeze baabwe baali bawaggirwa abamu ku bantu aba bulijjo abaali bannakigwanyizi nga baagala okukozesa eggye lino baggyeko Obote olubateekewo gavumenti ey'ekintabuli ne NRA naye ng'eggye likulemberwa Abakyoli abaali mu UNLA. Museveni agamba nti kino yali tayinza kukikkiriza n'omulundi n'ogumu, nga yagamba nti eggye ddene oba ekkulu lirina kubeera lyabwe abaali aba NRA, ng'agamba nti baali baliteeseteese bulungi. Nti mu mwezi ogw'omusanvu komanda wa UNLA yali mu Western Uganda yali ayitibwa Okwera yatandika okubeera ng'ayogerezeganya n'abayeekera bano abaali mu Fort Portal. Nti wabula ebyembi musajja mukulu ono yafa nga gavumenti y'Obote tennaba kubeera ng'evaako,
era ng'ono yattibwa ng'ali mu kitundu eky'Ekkaluma bwe yali ng'agezaako okubeera ng'agenda okwogerezeganya ne Bazili Yokero. Okuwamba gavumenti y'Obote we kwabeererawo ng'ennaku 27 Julayi 1985 tekyakanga bayeekera olw'ensonga nti yemu ku ebyo ebibala ebyava mu kwogerezeganya kwe baali balina n'abamu ku balwanyi mu UNLA. Tuwabula ebyembi amangu n'ekitalo Bazili Yokero teekako ne banne olwagenda maaso n'okulangirira ku Radio Uganda nti gavumenti y'Obote ewambiddwa eby'okwogerezeganya n'abayeekera ne babisuula ebbali ne badda mu kukolagana n'abamu ku bannabyabufuzi bannakigwanyizi olw'aba NRA ne babeerabira. Amangu n'embiro Obote ng'awambiddwa yaddukira mu ggwanga erya Zambia, gavumenti y'eggwanga lino gye yamuwa obubuddamu. Mu kaseera bookero we baawambira gavumenti y'Obote, musajja mukulu ono Museveni yali akyali Sweden. Era olwawulira bino mu bwangu obw'ekitalo yakwata essimu n'akubira abamu ku bantu abaali benyigidde mu kuwamba gavumenti eno. Tuwabula mu bwangu obw'ekitalo ono yakitegeera nti abantu abatutte obuyinza tebaagala kubeera nga bakolagana n'aba NRA, baagala babasuula ebbali ate oluvannyuma babalwanyise. Museveni agamba nti yabalabula n'abategeeza nti bwe baba nga bakutte ekkubo eryo tebagenda kumalako. Omwezi ogw'omunaana nga gutandika, Museveni bw'atyo yajja mu kibuga Nairobi ng'ava Sweden, era nti baasobola okubeera nga bakukusa military radio nti musajja mukulu ono era yasigala. Webale kunyumirwa byafaayo, naye okimanyi nti buvunaanyizibwa bwaffe okulwanyisa omusujja gw'ensiri nga tusula mu butimba? Naye jjukira nti waliwo ensiri ezituluma nga tetunnaba kwebaka, n'olwekyo ezo zeewale nga weesiiga Ropa Free Mosquito Repellent. Tewali nsiri ejja kuluma. Ropa Free Mosquito Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Africa ewandegeya, Spring ne Camcare ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax ne Garden City. Omwezi ogw'omunaana nga gutandika, Museveni bw'atyo yajja mu kibuga Nairobi ng'ava Sweden, era nti baasobola okubeera nga bakukusa military radio nti musajja mukulu ono era yasigala ayogerezeganya n'abamu ku banne ku lukomo lw'essimu. Mu kaseera ke kamu, Museveni yakubira Baziliyo, Tito Okello teekako ne Paulo Muwanga nti wabula yadde Museveni yabeegayirira okubaako bye baba bakola tebaamuwuliriza, bo ne bagenda mu maaso n'okuteekawo obukulembeze. Kino kyali kyeyoleka lwatu ng'abakulu bano bwe bali mu kukolagana n'amawanga ag'ebweru nti era ekigendererwa kyali kyeraga lwatu kubeera nga basosola aba NRA oluvannyuma bakozesa amagye babasesebbule babamalewo. Museveni agamba nti bano baali mu kuloota ate nga baloota misana, kyokka nga baali tebaagala na kubeera nga bawabulwa. Nti amawanga mangi omwali Tanzania ne Kenya beewaayo okubeera nga batabaganya enjuyi zino zombiriri basobole okubeera nga bateekawo gavumenti empya. Tuwabula enteeseganya zino zagendera ddala mu maaso naye nga zaali nzibu nnyo. Ekyazibuwaza enteekateeka z'okuteeseganya be bakulu abaali bafunye obuyinza mu ggwanga lino erya Uganda, tukubanga bo baali beeteefuteefu okubeera nga tebaagala kukolagana n'abayeekera bano, nga bo baali batandise n'okukolagana n'abamu ku basajja abaali aba Idi Amin, ng'era bangi baali babawadde ebifo mu kabineeti yaabwe. Era nga kigambibwa nti Idi Amin mu kaseera ako baali era bali mu kwogerezeganya naye. Bano bwe baalaba nga bino bigenda bwe bityo, baayongera okubeera nga bakola ennumba eri gavumenti eno, era bano baafuna amasasi agaali mu 800 teekako n'emmundu ezaali mu 800 nga zino zaava mu ggwanga erya Libya. Mu mwezi ogw'omunaana ng'ennaku 24 eggye ly'abayeekera lyalumba detachments ezaali ziwerera ddala 4 eza gavumenti, nga zino zaali zisangibwa mu Central Uganda okuli Matugga, Kiboga, Busunju teekako ne Luweero. Nti ate mu West bano balumba Fort Portal teekako ne Kasese, era nga amagye agaali eno baagaggyako ebyokulwanyisa byonna. Museveni bw'atyo n'akozesa omukisa guno okubeera nga alabula abali mu gavumenti ti singa tebakkiriza kubeera nga bakolagana nabo wakugenda mu maaso n'okukola ekyo kye yali akoze. Ti kyokka era abakulu bano tebaagenda mu maaso n'okumuwuliriza ne batandika okukola ebyabwe. Bano baali batandise okusomba abalwanyi okuva mu mambuka g'eggwanga lya Uganda nga babayiwa ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe ne babateeka mu Kampala, mbalala teekako ne Mubende. Ennaku z'omwezi nga 12 Septemba bano baddamu okubeera nga bakola ennumba endala, ng'ekigendererwa kyabwe kyali kyakulaba nga beeza West ne South West, gamba nga Bunyoro, Ankole, Kigezi, Masaka n'ebitundu ebimu eby'Emubende. Era nga Mobile Brigade ye yali ekulembeddemu okuva mu kitundu eky'Eruweero, nga Sale yalumba Mubende era bwe batyo ne bamwezza.
olw'eggye lyabwe eryali mu West nga liri wansi wa Fred Rwigema ne Julius Kihanda bwe batyo bava Fort Portal ne Kasese ne bayita e Kamwenge ne balumba Mbalala. Kyokka bano baakolamu Kensobi ne batasobola kubeera nga Mbalala bamutwala ng'era mu kulwanagana kuno abayeekera baafiirwa abalwanyi baabwe abaali bawerera ddala 45. Olw'okuba nga baali bakubiddwa mu Mbalala, eggye ly'abayeekera teryadduka butereevu kuvaayo nga baakuba enkambi mu mayiro 17 ku luguudo lw'Embalala okudda e Masaka. Nti amagye ga UNLA agaali gali mu kitundu ekyo gaagenda ne gayingirira mu balakisi ey'Embalala nga kino kyayamba abayeekera bano okubeera nga basalako balakisi eno ey'Embalala okusobola okulemesa singa wabeerawo obuyambi obulala obubeera buleeteddwa. Abayeekera bwe batyo ne beddiza ebitundu okuli Nyamitanga, Luhalo ne Lwabusheeri nga kino kyaleetera amagye ga UNLA agaali gawerera ddala 3000 okubeera nga bagasibidde munda. Tito Okello yayungula abasajja b'okuva e Masaka okubeera nga bajja okuyambako nti wabula bano babeera batuuka ekibega okuliraana Ssanga, eggye ly'abayeekera ne libazinduukiriza. Bano bwe batyo bagezaako okubeera nga bakuba enkambi e Lwabiteere ku luguudo lwa Mbalala okudda erya Ntonde. Kyokka eggye lya Salimu Sale lyali limaze okubeera nga lyeddiza Mubende, lyasimbula ne liyita e Fort Portal ne litambula nga liyita e Kamwenge, Ibanda ne Lushere ne bagenda mu maaso n'okubeera nga bazinduukiriza abamagye bano aba UNLA abaali e Lwabiteete. Amagye gano gaasalawo okubeera nga gakuba enkambi e Lwabiteete ku luguudo lwa Mbalala okudda erya Ntonde. Kyokka eggye lya Sale lyali ligenze mu maaso n'okubeera nga liwamba Mubende, bwe lityo lyasimbula ne liyita e Fort Portal, e Kamwenge, Ibanda ne Lushere ne bazinduukiriza abamagye ga UNLA abaali e Lwabiteete era bano ne bagezaako okubeera nga balumba Masaka. Nti wabula tebaasobola kubeera nga balakisi e Masaka bagitwala olw'ensonga nti olukomera lwayo lwali lukuumiddwa bulungi ddala. Amagye ga Sale kye kaakola kwe kubeera nga beetoolola Garrison eno ey'e Masaka ne babaggalirayo munda nga kye baali bakoze ab'Embalala. Mu kaseera kano Museveni yasalawo okubeera ng'akomawo e Uganda era nga yayita Tanzania mu kibuga Dar es Salaam okusisinkana Dr. Nyerere. Mu kaseera kano Nyerere yali ali mu nteekateeka eziwummula wabula ng'adde nga mu kusooka yali awagidde ekyokubeera nga bano bateeseganya wakati w'abayeekera ne gavumenti empya eyali mu Kampala. Kyokka bookera okubeera nga baali basazeewo okukolagana n'abasajja abaali aba Idi Amin. Kyanyiiza nnyo Nyerere n'asalawo okubeera ng'akolagana n'abayeekera bano. Museveni ng'amaze okusisinkana Nyerere bw'atyo yatambula paka Bukoba ne yegatta ku ggye lyabwe eryali emabbali ga Masaka ng'ena ku mwezi 15 Sebutemba. Era nga wano wali wakayita ennaku ntono nnyo nga bayeekera bano bamaze okubeera nga bazingako Garrison y'e Masaka. Guno gwe mulundi ogwasookera ddala omukulu ono okuyingira Uganda bukyasimbula okubeera ng'agenda Sweden mu mwezi ogwokusatu. Ono bwe yatuuka yaddamu kutereeza ggye lye era nga Patrick Lumumba yali addumira bataliyoni ey'okusatu yali ezinzeeko tawuni y'e Masaka. Bataliyoni esooka yali wansi wa Pecos Kuteesa ne Fred Mugisha. Bataliyoni ey'okutaano ye yali wansi wa Kasha Kateekako ne Kashiringi nga bano be baali mu mugga Katonga. Ekyokubanga bano baali basazeeko Katonga kyali kizibu okubeera nga wabeerawo amagye agagenda okuyambako ab'e Masaka Kateekako n'Embalala be baali baggalidde munda. Abaali basazeeko Mbalala bataliyoni y'e11 yali wansi wa Chefe Ali, Teekako ne bataliyoni ey'omwenda yali wansi wa Kihanda. Bataliyoni ey'omusanvu yali wansi wa Kyaligonza Teekako ne Stanley Muhangi nga bano bo omulimu gwabwe gwali gwakola zi ambush mu kitundu eky'e Katende. Olwo yali komanda wa operation zino zonna ye musajja mukulu Salimu Sale. Nti enfunda nnyingi nnyo emyezi egyaddako amagye g'Okello gaali gagezaako okubeera nga gasala Katonga okubeera nga gagenda okuyamba banne baago. Wabula tegaasobolanga olw'eggye ly'abakulu bano eryali mu Katonga nga libafufuggaza. Era ng'embeera yabeera bw'etyo okumalira ddala emyezi 3 mirambirira. Nti era akaseera kaatuuka komanda w'abamu ku bayeekera baali baggaliddwa e Masaka n'afa nga baali tebalina ngeri ya kumuziikamu nga bayeekera bano baali balina okukola enteekateeka ey'enjawulo okubeera nga aba Red Cross bagenda bafulumya omulambo ogwo. Ti mu biseera bino musajja mukulu Museveni naye ekitebe yakiteeka Luwenge okuliraana Mbiriizi nga zimaaluzi 20 mu mwambuka g'ekibuga Masaka. Era mu kaseera kano Museveni yatambulanga nnyo okugenda e Nairobi mu nteeseganya ez'emirembe ng'ayitanga mu ggwanga erya Rwanda. Era nga gwe mulundi ogwasooka okuviira ddala mu 1981 musajja mukulu ono okubeera ng'akozesa ennyonyi
okuva mu ggwanga lino erya Uganda okugenda ebweru teekako n'okudda. Nti okulwanagana okw'omu Katonga teekako ne Masaka kwali kulwana kwa maanyi nnyo era nga kwayamba nnyo abayeekera bano okubeera nga basaanyawo eggye lya UNLA. Era nga kino kye kyabanguyiza n'okulumba Kampala ne batasanga kusoomoozebwa. Ti mu kaseera nga bali mu kulwanira mu Katonga, kye baasalawo okukola kwe kubeera nga bawandiisa abayeekera abawererako ddala. Era nga bawandiika abalwanyi abaali eyo mu Kenda, nga bano baabatendekeranga mu kitundu okuli Buhwejo, Semiriki teekako n'ebitundu ebirala. Bano nga bamaze okubatendeka, baabayisa mu mwezi gwali gwa Desemba, era ne bongera ku ggye lyabwe lye baali balina ne bateekawo ne battalions empya. Ezimu ku zo empya ze baateekawo, battalioni ey'e13 eyali wansi wa Ivan Koleta, ey'e15 yali wansi wa Samson Mande, ey'19 yali wansi wa Peter Kerim, eya21 yali wansi wa Benoni Tumukunde. Ti battalions zino zaali nnene bw'ogerageranya ne battalions eza bulijjo, kubanga buli battalioni yali erimu ab'amagye abasoba mu 1,000 lulambirira. Ti mu kaseera ng'okulwanagana kugenda mu maaso mu Katonga, enteeseganya ez'emirembe nazo zaali zigenda mu maaso mu kibuga Nairobi. Eyali akulembeddemu enteekateeka zino okusitabaganya ye President Daniel Arap Moi eyali ow'eggwanga erya Kenya, era nga yakola kaweefube yenna okulaba ng'enteeseganya zino zivaamu ebirungi. Tiwabula gavumenti ya musajja mukulu Tito Okello bo baali si beeteefuteefu kubeera nga bamalawo ekizibu Uganda kye yali erina. Nti bangi ku bo abaali mu magye ga musajja mukulu ono baali balina amabala amabi olw'ebikolobero bye baali baakola emabegako, ate kakati nga bayingidde mu gavumenti nga beegattiddwako bannakigwanyizi. Nti era mu kaseera kano amagye ga UNLA gaali gagenda mu maaso n'okutirimbula abantu, yadde ng'enteeseganya zaali zigenda mu maaso. Era ng'abantu be baasinga okutirimbula mu kaseera ako kwali Kabeka Abasanda okuliraana Mpigi nabo mu kitundu ekyeruweero ne Kasala. Gavumenti y'Okello kye yakola yategeeza nti egenda kuwa abayeekera ministry ennamba bakkirize okubeera nga bava mu nsiko. Tiwabula Museveni kino yali tayinza kukikkiriza kubanga ekizibu kyabwe ebbanga lyonna tekyali kyakubeera nga baba wa ministry. Nti ekigenderera ky'aba Okello kyali kyakulaba nga bo basigala mu buyinza bakole byonna bye beetaaga nga tewali muntu yenna bakuba ku mukono. Nti era ebimu ku biteeso Okello bye yajja nabyo mwe mwali okubeera nti abantu be yali azze nabo mu gavumenti abaali balinako ebikolobero bye baakola emabega balina kubeera nga basonyiibwa era baggulewo chapter empya. Wabula kino Museveni yakiwakanya n'ategeeza nti gavumenti empya okubeera nga yanjawulo ku gavumenti endala baali balina okubeera nga babonereza abantu abo abaali bakoze ebikolobero, nga y'engeri yokka abantu gye bagenda okubeera nga bagitwala nti gavumenti yanjawulo era yakitiibwa. Olw'ennaku z'omwezi nga 10 Desemba, amagye ga UNLA ge baali bazinzeeko e Masaka gaawanika. Wano Okello waategerera nti ebintu bibi, era waayitawo wiiki emu n'akkiriza okubeera ng'ateeka omukono ku ndagaano nga bagenda kugabana obuyinza mu gavumenti wakati waabwe n'abayeekera ebitundu 5-5. Tiwabula Museveni bw'akitunulamu n'amanya nti Okello bano engeri gye baagala obuyinza tibagenda kubeera nga bakkiriza okuta obuyinza bwonna. Nti era mu kaseera kano UNLA yali ekyagenda mu maaso n'okutirimbula abantu. Museveni waakitegeerera nti balina okugenda mu maaso n'okulwana. Oluvannyuma lwa Masaka okubeera nga yali ewanise, banesera baaliteeka ku kitundu eky'Embalala, obula nabo okukkakkana January ng'atandikawo 1986 nabo ne bawanika.